Agonde ai Ssaabasajja Kabaka ate Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri asibiridde abantu be entanda ey'obutabongoota kubanga yadde Obwakabaka bwaddawo emyaka 30 egiyise naye waliwo abantu abatabwagala. Bino byonna byogeredde ku matikkira ge ag'omulundi ogwa30 agabadde Emmengo era alabudde abavubuka abagenda ebweru w'eggwanga okukuba ekyeyo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri okugenda wabadde omukolo avudde mu lubiri nga ni maama Nnaabagereka. Ayaniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'Omutaka Iraga Jule n'amwambaza enguugu. Oluvannyuma Kabaka yeekubisizza ebifaananyi n'abataka ab'obusolya. Bw'amaze okwekubisa ekifaananyi n'abataka n'alamusa ku mujaguzo. Wano ab'ekika ky'Embogo bamukongoze wakati mu ssanyu. Bamwetoolozza ekidaala kyonna nga bw'awuubira ku bantu. Kabaka olumaliza kalidde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Ekizzeeko okukubira Kabaka emizinga 30 egy'engoma egyoleka akabonero ng'ali ku Nnamulondo. Kabaka mu kwogera kwenga enkuba etonnya yeebazza abantu be okugigumira. Asiimye bonna amutonedde amakula. Njagala okwebaza abo bonna abafuleezedde amakula. Yeebazza n'abantu mu biti eby'enjawulo abakola emirimu gy'Obwakabaka n'abo abeewaayo okulwanirira okuzzaawo Obwakabaka. Twebaza n'okusiima kungi abantu abaavaayo nga nnakuke yakutuyingirira ne balwanyisa era abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Omutandira yeebazza abataka n'abakulu bonna abakuuma omwoyo gwa Buganda obutafa okumalira ddala emyaka 27 ne balwanyisa effugabbi. Ne bakuuma ekyoto nga kikyayaka mu Bwakabaka n'abakulu bonna abakuuma omwoyo gwa Buganda obutafa. Matumpa gwe yeebazza abo abaasooka okukola nga bannakyewa mu kuweereza Obwakabaka nga bateekawo embeera nti Obwakabaka bwali buzzeewo. Twebaza nnyo abo abaaweereza bwe twatandika nga bakola nga bannakyewa nga n'ebikozesebwa tewaali. Oluvannyuma akangudde ku ddoboozi newankubadde Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakoledda nga ekirina okukola ku bino y'enfuga eya federo. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya, awo nno Uganda neekulaakulana. Masomo gy'agambye nti basobodde okwerwanako mu byobulamu, ebyenfuna n'embeera z'abantu baabwe bonna n'ebyobulimi nga babizizaamu amaanyi era nga kiraga nti bingi bisoboka ku federo. Beena asibiridde abantu b'entanda nti wadde Obwakabaka bwaddawo naye waliwo abatabwagala. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. Bw'ati abasabye baleme kubongoota. N'olwekyo temubongoota. Obudde abavubuka nti yadde babaagala nnyo tebasaanye kuva mu byalo era tebatunda ttaka. Temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Abasibe bagumiikirize nga batuusaako enkulaakulana. Gumiikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana. Abakubiriza nti basaanye kubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategerekeke bunaayira nti kuba bayisibwa ng'abaddu. Abo ababatwala okukola ebweru
tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Omutanda era asabye abavubuka bafiibweko nnyo ku mulimu ogw'obuvubi kuba gwotanye. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Asabye abantu be babeere bumu nga balowooza ku Uganda ey'enkya. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Ssebuufubwa ng'agambye nti omulimu ogutandika butandisi ku myaka 3 ng'eno ensonga agikkaatiriza n'ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Ekitabo kya Luka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi. Oluvannyuma ng'ali Maama Nnaabagereka asaze entenjo kye gy'agabudde Obuganda.